Kusawa 5:20 Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuuse ku kisaawe kya Nkumba University ate kusawa 5:22 omugenyi wa kabaka w'enjawulo Sultan okuva mu ggwanga lya Nigeria mu bwakabaka wa Sokoto atuuse ku ssaawa 5:25 omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka II naye atuuse era nga yaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku ssaawa 5:40 nnyinimu maaso moji Chuchu kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II atuuse ku ssetendekero lya Nkumba University era nasimba omuti ogw'ekijjukizo ku ssaawa 5:50 atuuse mu kisaawe owategekeddwa emikolo ng'ali wamu ne maama Nnaabagereka Sylvia Najinda Luswata awamu n'abaana b'eŋŋoma abamwaniriza era alamusiza ku ŋŋoma mujaguzo oluvannyuma lw'okulamusa ku ŋŋoma mujaguzo bamukongoze okwetolera ekisaawe kyonna nga bw'alamusa ku Buganda ku ssaawa 6 zennyini atudde ku nnamulondo y'abajjajja be wano ennyimba ez'enjawulo omuli olwanyaffe Uganda olwanyaffe Buganda owamu n'eggwanga erya Nigeria neziyimbibwa ku ssaawa 6:20 emizinga 26 gikubiddwa egyoleka emyaka ejjaguzibwa ku ssaawa 7:18 omukolo gwa Seruti Bene kwaweerebwa ku mpoomereze gukoleddwa n'emikolo emirala Oweekitiibwa Christopher Bwanika ssentebe w'olukiiko olutesitesi era ssaabawolereza wa gavumenti ya nnyinimu awoozezza olutabaalo okuva emikolo lwe gyatandika okutegekebwa. Akulira bajjajja Kayiira Gajuule alina byaloopedde nnyinimu byagambye nti bisaana okwetegerezebwa omuli ettaka n'ebintu ebirala. Ku ssaawa 8:15 Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayogeddeko eri Obuganda era n'asiima abantu ab'enjawulo abalina kye bakoledde ku mukolo guno si gwe gwokka awamu n'okumenya abamu ku bagenyi ba Beene abawerekeddeko Sultan. Ono mu kusaba Katonda atuyambe tulina naffe okwetegeka obulungi tusobole okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Bwe twetegeka ne tugoberera enteekateeka ne tunyiikira ne tutaterebuka tujja kuwangula. Sultan wa Sokoto Muhammad Saad Abubakar asobodde okwogerako eri Obuganda era nga wano asiimye emirimu egy'enjawulo egikolebwa kabaka wa Uganda Ronald Mwenda Mutebi gy'atendereza nti gituukira ku mulamwa ogw'omwaka guno ogutambulizibwako ebijaguzo by'emyaka 26. We'll continue to work hard and partner with all agencies, all our brothers and sisters across the world to ensure that we educate our people, we have a healthy society, and then definitely we will have more developed and healthier countries, free of corruption, free of intimidation by leaders, free of all the bad things that make countries really very bad. Oluvannyuma nnyinimu ayogeddeko eri Obuganda era ng'ono atendereza ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa era n'akuutira abantu b'akulembera nga bwe basaanye okussa amaanyi awamu n'okutandikawo ebibiina by'obwegassi nti bino bye bijja okuyambako mu kuvuunuka envuba y'obwavu. Ebibiina bino ye yali ensibuko y'obugagga wano mu Uganda era nga biyamba nnyo bannansi okuba n'omukono ogw'amaanyi mu byenfuna. Abantu bakaabye nnyo obwavu, bakaabye nnyo ebbula ly'emirimu. Okuzzaawo ebibiina eby'obwegassi ly'ekkubo erisinga erinaatuyamba okwenjira mu byenfuna. Beene era alagidde bannansi okuddamu okulima kyagambye nti nakyo kijja kusobozesa nnyaffe Uganda okuva weri. Emmwanyi ne ppamba bikwatiridde Uganda okumala ebbanga ddene era nga bikyatukwatiridde. N'olwekyo nkubira abantu baffe bonna omulanga buli omu waali okwongera okusimba emmwanyi. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka II nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga naye asiimye enteekateeka ez'enjawulo kabaka ze yeenyigiddemu ez'okulaba nga bannansi bejja mu bwavu era nga wano omukulembeze w'eggwanga alina ettu lyawadde Beene obukadde 50. It is therefore very important to
commemorate the fact that our ancestors had attained this level of development in terms of political integrity. Government is continuing the efforts of developing infrastructure such as roads, electricity, railway, telephone, and communications throughout the country. ennaku z'omwezi alinga nga 3 mu mwezi ogw'omusanvu nyinimu maaso mu kati kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II lwe yatuuzibwa ku ntebe y'abajjajjabe ng'ava mu kiibwe ekya Ssaabataka olunaku olwagiweza emyaka 26 era ng'ogiwedde olwaleero nga ku mukolo kwetabiddwako abantu ab'enjawulo obubaka obw'enjawulo bukyuse okuva ku obwo obwaliwo mu biro ebyayita. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Olegolo wano mu ssaza lya Beene e Busiro.